Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tukwaniriza obudde bukedde muzukuke ate gwakyali mu buliri kasobera ngo okyawuliriza eddoboozi lyange kitegeeza oli mulamu mukama akulese lwa kigendererwa nebaza nnyo nga bulijjo batata ne bamama abagula ku nkoko mugenda gula ku nkoko okulyako ku weekend n'enkoko gye mugenda mugula enkoko nansi mwebale nnyo mwebali eddala muve ku kiyo ez'okwanzirwaza abaana bammwe nammwe okulwala ate ngo kubanga tubajjanja kansa munoonya eddagala nga teririiwo ng'ate ekyabireeta kyonna mwali mukimanyi. Kale tukwaniriza nga bulijjo nkutegeeza ne gati n'amazzi bwe bulamu olina kunywa amazzi kikaaki mineral water ge mazzi ge weefumbidde ago n'osena n'ofumba n'onywa sigano ge tugwa mu dduuka oyaba chemical water n'olw'ensonga eyo faayo nnyo okulaba nti weemanyiiza okunywa amazzi amafumbe gabe kuba nigakulwaza. Greens nkulu nnyo ez'okulya kubanga obutwa bungi bwe tutambuliramu bwe tulya bwe tunywa buli kaseera n'olw'ensonga eyo tulye ku greens ezo tokkiriza kulya mmere nga tekuliiko kiragala kuba yambako mu kulwanyisa ebirwadde sako n'obutwa kikulu nnyo ekyo naga tuli mu kabwefube okulwanyisa ebitulatula biri bikatunkuma ebinene nga tudda katunkuma foli omutini n'olw'ensonga eyo naye mukulu nnyo nnyini ddala. Ate nga bulijjo tugamba naliko ne nkutegeeza ne gamba nti omukyala bamuyita Sara Kitonde kijja ye yagaa nti avaayo n'atandika okuba nti atunda asooka kufunira obutulo obwo naye obanga obw'ensaano obutulo obwo ne bannaffe abamu bakola ebintu bwe bityo ye ayina n'ensigo ze lwali tunoonya ziri ezedda n'ogaa nti n'ensigo zino ziriwa ziba azirina so oba omwetaaze nakuwa ennamba ye ez'okuba mumufuna ate nebasobola okuba nga atuyambako mbeera bwetyo mwabeetaaze that is ensigo ezo ezedda okuddamu kuba nimuzisimba ne kasooli waffe oli batugamba wano abamu tebakyala bakasooli waffe oli omukadde ne waliwo abamulina bulungi nnyo waliwo omukyala ali wali mukono mukyala Rita Otoke aina kasooli French beans ennyanya kawo mayuni muwogo apple seedlings lettuce byonna abirina yali ku nooti 772 3 2 7 8 ono bato ogifunye ojja kunkubira ku namba yange ejja mukuwa bulungi nnyo ojja kusinka namba ye nenga namba kwekwali aga nti alisa akyalinawo era akyakuuma ku bintu byaffe ebyedda ku nsigo ezezedda n'olw'ensonga eyo abazeetaaza ne mwena muzeetaaga n'oba tozeetaaga leero zifuna ozitereke oba kale osimbe ku lusalosalo ozikuumire waawo. Tukwaniriza nga bulijjo gamba nti oba osobola kola ku dduyiro kuba nayo kikulu nnyo mugala nga atuliriza bona okitegeera ekyo kyomubiri gwetaawo okuba nti munange gufulumya obutwa buyita muntu oyo oyaka okuddukadduka muko. Nkwaniza mu pogoma iddwa nga ekiri emabega amawulire nga bulijjo omulangira Kalima gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Okay, nate tutandise program nate onakoyo basabule banyabo nate mu studios nina Dr. Galiwango. Dr. Gango Henry musawo iranga musomesa abasomesa obulimi ku settendekero Makerere. Sebo sasa okulabako buuza kubatuuliriza abali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Sebo we bali kunkyaza wow. Abatuuliriza mukama waffe yebazibwe leero 13 13 ogw'omukaaga nagwo tugutuse wakati kulikayo gye wabaddeyo Kazibwe kapo wagenze ku muziki gwa Kazibwe kapo oba bwebyo Allah yabikugaana nedda twabadde mupiira omanyi kati ennaku zino engeri omupiira gye gukeesa gwakiro nnyo ati ogwabira wakato siguka omupiira ogwo mu 2002 gwali South Korea Japan. Yes. Jukira batusinga esawa ziringa mukaaga maaso 7. Kati nga bwe gubeerayo sawa 7 eri 8 eno zibeera sawa emu ku makya sawa 2. Yeah. Kakati olwaliro guli mu America. Yes. Tubalye maaso sawa almost 9. Yeah. 9 8. Abatu bebaliko Mexico yokka.
Mexico etwevalingako katonoto naawo kubanga at least yo etusembereddeko yes wagula sawa nnyo gwa Mexico naye guno gw'omunaana mwenda tebukyatambula olina kugabira waka anyway kati kino ekintu kino kituyamba okukendeeza empaka eziriwo nti oba ensi eringa lupapula oba eringa watermelon nti nekulungirivu oba eri flat kubanga singa ali flat enjuba bwesimba bweti singa fena tugirabira ku saawa y'emu budde bwebumu kituufu nnyo ekyo naye kati olwokuba nti eringa watermelon ovo iraga ragibe bwebeera nga eva eri eva katugeze ku Indian Ocean gyeva bweti fe ntugiraba mangu okusinga abawa ab'omu America kulikayo mu budget twavuddeyo budget ya omanyi yali yayisibwa dda kati bagitubulidde buulizi kuba kugisoma obuwumbi 245 tugenda busasula eggwanga lya DR Congo guno mwaka financial year olwokuba twagibba embaawo bingi batusibako mbutwatta twaleepinga ebintu ne tubba ebyobugagga kati baga tusasule so tuteekayokko baluga tusasule mu installments 5 nesinga obubbi obwo bakola singa bwali buzze mu economy yaffe nga tebwajja mu nsawo zaabwe we would see an impact era bwajja tebwajja ano naye ati wano bagade twabba okubeera kubba yagamba ajje omuggo gubanga munyago yagamba ajje omuggo gumu wadde Bible yakikushuga kotinga ng'abaana ba Isirayiri bava Misiri badda nti mugutwale bwali bubbi wadde bakishuga kotinga kati ne bino bwali bubbi naye singa bazinvestinga mu ggwanga singa tuzirabako naye obuzibu nti batyo ziteeka wano kyovula mukama wawe yabagamba yagamba Betty Kamya owaye bagende mpola bayizo zidduse ebweru babba ne bateeka wano singa baziteeka wano nze nkumulya ebimu kubikuza ensi obubbi bubeeramu and ate sente eziri internally generated tesobola kuza ggwanga wabula sente eziva ebweru ne zikitira mu ggwanga nze kyobula bano abaakwata ono eyali nnyini tu erya miliyoni 10 eza dola nze ekyo nakisanyukira eyali azireese kubanga zaali zizze kulaakulanya ggwanga wabula singa bazikwata nga zivudde wano nga ziri ku nyonyi zigenda bweru awo nze nange nandinyiize naye zino ezizze ziba zizze kukola bw'ogenda e Nairobi luli Nairobi kuba I last went to Nairobi yali May last year nzizeyo May this year otuuka e Nairobi n'onyiiga abantu ensi batuyiseeko very fast naye ffe tuli mu kwekulula ekinyumidde ku bajeti yaffe eno 40% mabanja tugenda kukozesa trillion 8 naye nga 40% which is around 33 trillion kusasula mabanja ge batubanja 40% kati ekyewuunyisa batugamba nti buli mwaka batubba trillion 10 buli mwaka ezibulirawo government trillion 10 kati nga kitegeeza ku trillion ezo asatu zetugenda osasula trillion 10 abayaye bazibba ate abali mu government bazibba neffe tugenda osasulira ate of course fa bagenda osasulira era kati nsasidde nina mikwano gyange nnyo omwenge gy'ebbeeyi anti omwenge bagwongeddeko ssente tebaguwulira kati simanyi oba bagenda kugula disi June banaguvaako oba banastokana tebasobola nenedda nti Uganda obuzibu tulina bagenda okwongeza ekintu kukyogera mu budget ngeri bakyongeza ddeno ku market nga kitambula kati amafuta go gali mu 6 simanyi oba ganagenda bali mu 7 wala 8 kati fwandu kyalina chance mu kibuga wano awala go gatambula buli w'ekibuga gali waggulu nnyo weewaawo mpulidde Trump agamba bagenda tutula bakkaanyi ate omuyirani omupazi agamba nti nedda oyo ayogera bibye anti omanyi naye nawudde Trump yanansa okwekyanga ate Netanyahu tebakyakkaanya ezo sitaani ebbiri zeekube those two devils ennaku 10 ez'olutalo zagenza okutuuka ng'endagaano ekyewuunyisa bano balwanyisa bebagamba abatujju bo bakkiriza okuteesa babatasa okuteesa ate bali Omumerika n'Omuyisirayiri nga tebakuba ne bakuba ate nga bagekireza temwagala ntalo zigende mu maaso nenze nagamba nga utandika bagenda kuswala era
the truth is baswala dda ebyaddala baswala dda abawala busibe balungi abamu bawoza lutawo lwa gundi mukama yakyogerako mukama lwe yagerako batujjako obuyayi naawe batujjako obuyayi era nze waliwo ebintu ebinyiiza abantu ne babikuliriza waliwo musisi eyayita oba 2 weeks back oba 1 week back kati nolaba yagamba nange enkomerero ninga lukadizi kigambo ekyo kankireke minisita balamu yagamba mu kiwezi MK yali ayita no reka politics mungi bino ebintu bibeera muku ensi tubisuubira okubeerawo tubisuubira kati nkwadugamba ate musimanyi musisi ate enkomerero etuuse bana abayayise nga baaliwo ku mulembe gwa Nuuwa abiyita abayizi yali tubatumiddeko nnyo nyini ddala president yayogedde ensonga ezimu ku ezo ziyakonyeeko ennyo of course baga ebyobulimi babatikamuko kasente luli naye bano bagundi bano abali mu ntobazi yazze munakando eddoboozi bali nakola leero bave mu ntobazi abalimiramu omuceere ebirozo byagenze Lwera ali ewaffe okwebya ddala abalimu omuceere abachina bano bo takimanyi tino weebali ani yabaleeta kikulu nnyo ekyo ani yabaleeta yine muganda we bamukwano b'abachina yine muganda we Jenosale bimukwano b'abachina kali ne baleeta jukira tebe si bugati mino muddugavu nti oba adugavu babulira mu bannaabwe ne bano bachina buli mwa balaba bali kubo highway kyebangamba wano mu Uganda olaba omuchina nenga muchina just lwabuuso butono nenga aliyo mu Uganda omunene ali amabega b'omuchina ono kati mpozi ngagamba nti muzeyi ngagamba nti ngobya abachina nenga n'abaddugavu abana-Uganda abachina abekweka muli nga nabo bagomedde bi if not nga be bamunyiiza kubanga tugamba bobogobye omwavu ave mu lutobazi aleme kulimira mu muceere then n'omuchina ne mugobe aleme kulimira mu muceere n'omuna-Uganda naye kenyini ayina ekizimbe kye naye kenyini mukole nakyo bakimenye bali babyogera wano nabye nema yagete inako tegera kutaliiso futi ya muntu kuliiso yakumenya ebizimbe naye kati ekyebuuzibwa kati nga bino bibadde wano ku luguudo wano lwa Northern Bypass ekabwala abantu bo bagamba ffe twaliwo tubaye tuwana obusuulu ewa Ssaabasajja wano wegera ku Ssaabasajja obuziza omusango naye nga bagamba ndibawo obusuulu mu BLB kakati lwaki nema teyasooka agenda ku BLB nebuuza nti buno obubanja buno bwajjawo butya nga tonaa kumenya abantu obubanja bwajjawo butya nati nema si evunanyizibwa ku ekyo kati gwe jukira osobola okugula olutobazi nsobola okuguza olutobazi nekyogenda okukolerawo nema wejjiramu gwina ekyapa kyo kuliko ettaka kuliko olutobazi lulwo nekyogenda okukasookola ensobi yo nema ngejja kubanga leero kumaca kuba nema okuluŋŋamya oba lwalijjo kumaca waliwo we nali mpulira nga boogera nti n'ab'omuceere n'abakibwa nabo bonna bagenda bagobamu naye kati ekyebuuzibwa obadde ogera bano ab'erukaya obucyayina obwo naffe eri eruweero tubalina nabali mu lutobazi omuceere gwetaaga amazzi mangi luweero wakoma bwati nakasongola watandikira bayitawo mu Lwabenge Lwabenge ne mwinaayo mwina kalungu eri naffe tumulina almost 3 square kilometers Kisenyi awo naffe bagundi Lwabenge bagundi abalaalo we basengawo kati abachina bateekawo omuceere nenti project eyo yafa mbu tebakola feasibility study mbu ate ettaka teryali ddungi teryasiima muceere naye ote olwaleero UPDF ye yatwalawo wonna kati ekolyawo ki ne factory silos bye baali bazimbye UPDF yeriwo kati ekolerawo nze nange simanyi kyebula agambye nti oyinza okulaba omuchina naye nga ate waliwo omuntu mu UPDF abali mabega nze simanyi anti ba UPDF basikaali kati kyakabwe babalera ulisi kuma jangu mukuume ki omunyago gwaffe kuba kati awo wagenda obutonde bwe sino bukuuma naye obuzibu bwaffe simanyi oba tumanya abantu baffe tugenda bateekawa kubanga nze kyekinnuma nomenya ennyumba y'omuntu nakabirira abaana bange ate obuzibu abasirikale baffe badinze nayagala nnyo okubeera omusirikale naye kasa namanya nti nno toba na control of your brain nti bakusindika genda ogenza okukola kibi tobuuza obuuza okomyewo nga kyawulidde sigenda kuyingira magi naye omuntu akabidde omwana wange nate n'omukuba bukubimba okwo kibi nnyo ekyo tulina enteekateeka abantu bano gye tugenda obbaza nga bwogamba nti bano abeebudula bagenda tubatwala Kiryandongo abantu baffe bano abaliwo tulina tugenda obbaza
abali mu lutobazi resettlement mu OPM kuba kimanyi yebeera n'ebyo kuba kati ekyo kibalanga disaster. Eyo si disaster. Leka naawe. Ekigwa tekiraze. Kiba tekiraze. Nedda kiba kiraze olw'ensonga otobazi olusanzeewo n'ogaana n'oluzimbamu. Bw'oluzimbamu mu tteeka lya Nema ligamba bwe bajja okukumenya gw'osasulira n'amafuta ge bateeka mu mmotoka eyo. Kuba ozize omusango ng'ogumanye ogulabye kati obonooni amafuta baje bakumenye ate bazze olutobazi. Amataba gajja. Bikulema otegeera. Nedda abantu baffe tulina obbasomesa. Okubasomesa it is okay. Nti bw'oba oguze ettaka sooka olabe kuliko ekisenyi. Kubako ekisenyi mirimu ki gy'olina okukolerawo si kuzimbawo nnyumba. Naye kati nze njagala okuwa example. Mu budde bukyali. Njagala okuwa example era nga boga nti abantu basosola businesses. Tuuka wali awali Centenary Park. Ogivuge paka eno ku roundabout emulago kyonna kyali kisenyi. Yes. Lwaki bdewo ebiri. Andi kati kibajja kugamba Nema ijja kugamba nti awo batuukira ne tubalambika business kikazi balina okuba nti bakolerawo. Kasatifikati kalijjukira Nema okugiwa ssente EIA. Kati bana abantu baffe boso tebawaayo ssente tebagendayo kyekibabonyaabonya tebagendayo. Kibagendayo kyova nti bamenya omugagga asigala nayoga lwaki kumbe yadduse n'akola ki mu ofiisi eri n'abaganya kuzimba kino. Lwaki abantu bafe abo bo tebabasomesa nti kale ogenda teekako akayimba ka mizigo 3 naye genda ofune ka certificate akakukkiriza okubeerawo. Kati ani alina ekikusomesa ekyo ate bakamenya tebatwala civic education fe tulina ogikola ffe abafuna omukisa ntwogera ku radio. Nema obayita naye tebagala kujja akankwasa namukuya n'essimu obbi wange essimu yange agimanyi naye wakimanyi nti oba ku radio takola ki. No kati obuzibu bwe balina offices ezo zikweka abantu ne tukola ebintu mu mateeka nga birungi naye humanistically nga bibi. Yes. Nodde ekiro n'okaaba wekka nga waliwo ekikulumiriza. Twabadde n'olunaku lw'obutonde bw'ensi nga 5 atwalukuliza Kawempe. Reason being Kawempe bagironze nga okuba gundi okubanga nga epicenter erogera ku Bujama butandikira Bujama basobola okubonaabona amazzi factory ziri Kawempe kyokka tezirina abantu. Abantu bagambe waliwo gundi awo company ekola plastics bayita Luuka eyeno wansinga ku kyokutula road bagitwalako mu kooti olw'ensonga nti abaana abaliranyeewo bali ozimba factory oleta factory ng'oyiri osanzeewo amaka g'abantu noso factory kati omukka oguvaamu ne gwonoona ne gulwaza abantu abaana bali balwala nnyo ne gude nafu babayita ne bazimba kachumuni guno omulimu gutwala omukka ne bagwambusako waggulu nti ogenda waggulu era still abantu bakyabeera mu factories mu Kawempe kyekimu ku ekyo twalabye oba kye baatubuulidde abantu beeyo santu balwala nenge yibalwaza kibanga gamba nti osula n'embuzi mu nnyumba oba n'entengo zonna mu nnyumba kaje tulina right now mu ggwanga Uganda. Ebibuga ebyo birina urban planners bangi ne minisita Mulamba waali urban planning. Naye ku magezi ag'omu buntu oleeta otya factory n'ogiteeka mu makati g'abantu. Anti kati kimbuuze ekyo nange kubanga factory osanze abantu we bali already mu central n'olekawo factory. Njagala okuwa example ya factory ya Madagala bagiyita Abacus. Eri ku Jinja Road ng'oyisize mukono mbalalaawo. Yes. Yemu ku factories nali ngamba nti ziri located outside people. Kubanga baga nti oba okola eddagala eryo toyina kubeera nga olina ekintu kyonna kyonna ekireetera omukka ogukulinaanidde okola ki okubanga liba lisika. Lisika buli libeera nga mata nti bwe galinaanira obutungulu gajja sika obutungulu. Ye factory gye nali neesiimisa enda zonna neziri wano mu industrial area ano Ntinda liri eri Katwe. Yes. Is it Katwe eri wansi nga Eruzira side za gundi bweyogerera Eruzira oba buja kati Bukoteyo kati nali ngambye nti maybe oba I don't know kubanga kubuuza nti ba urban planners bano bakola mulimu ki nti totunuulira nti nzimbye mu kkubo oba nzimbye kayumba kabi naye tunuulira establishments endala eziriwo ekyo siroza nti bakitunuulira by the way kuwala banaffe wali ematugga ngenda soka nfulume muku wali ematugga waliwo factory awo waliwo eyakiri
eya soda nobeerawo ebe ya wabu Tyson walaji ziringa factory ziringanga nnya naye ate zirinanidde eddwaliro Saidi Nabubeka kabeja kuleta omuntu nga alina ira athima oba pneumonia nga alina obuzibu bwaki bw'amawugwe kyokka talinanidde ebiwunya zo ate ziri zisikambusi siziti kati ekyekinaewunyisa if we really have urban planners kati mbadde ku example ya Abacus naye nti nayo nti wadde yali edduse Kampala ate nayo kati abantu bagisemberera bagirumbye ne factories endala ezisaanuusa ebyuma ezisaanuusa empiira gy'emmotoka emikadde zigisemberedde era kati simanyi the quality of drugs eziva I'm not sijikuba mayinja nti baki naye kati simanyi naye tunulira abantu baffe bw'obanga otuuse awo kuluuka diye wansi so bazimbayo ne KFC empya wansi awo abantu bangi nnyo beetoolodde waliwo ekisenyi ekikiiraawo wansi olyoka oyambuka eri waggulu nga kwakamwesi ku Gayaza Road bantu naye nga nzigotta kati weewuunya West ziragawa amazima gennyini West ziragawa kati that constant noise ey'ekiro I don't know. Sijja gamba nti Uganda yetaaga a new breed of people. Naye ndowooza bagituwembuwi. Olaba nasanyukira ekya Reham yali wano ng'otuuka buti Kawempe. Yes. Naye baagize eri wansi ku kisenyi ky'ettula ng'agenda mu kiti. Nasanyuka nti oke yava mu bantu nekkira mu kisenyi. Naye kati ebizibu bye nayo sinaba kubimanya kuba ate ndaba ya influence nga ne bakola ekkubo standard road. Naye kati ate abantu ate nabo bangi bagamba bagirumbayo. So I think it has to be two way. Nti factory ebeera nga ekusooseewo can we have a cordoned area radius weight temulina kubeerawo ne factory yennyini awo webagize erina okusimbawo emiti emiwanvu ate gireginywa ebikka bwe kina okubeera it has to be two way nekiraka abantu baffe n'enguzi nnyingi nabadde ndaba the other day muzeeyi ng'agamba nti yalonda Nammeere ne Balamu kubanga ziringa ndegeya baleeka ningamboke baba yakulekana gendo lekane nabo which is okay kati simanyi abaana yana abatukwatira muko kuba kyemmanyi no the ministry ya local government kobeere ng'oli office ki erina okubanga ekwatako kati bwobeera nga oli urban planner nga public service yakuwa omulimu ng'oli urban planner w'Ekawempe lwaki okkiriza ne mukola license n'ennema ne mukkiriza factory n'esembera lwaki factory tezifuluma ne zivaako mu bantu ne zigenda ebweru katandikiraawo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike butereevu atukomyewo nate munafe atuliza oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire behind the news ndine Dr. Galiwango mu studios twogera ku nsonga zino okwanzibeerawo za byabulamu bibakwatako nnyo nyidda kyolaba ddala bwekyo bwe kiri oba muganda nga waliwo ate ekibeera emabega eri olunaku ng'ennaku tumezi 7 twabadde n'olunaku Uganda yegasse ku nsi yonna mu kuza olunaku olwekiyita World Food Safety Day. World Food Safety Day kitegeeza nti emmere gye tulya ya mutindo kyenkana ki ebikolera ku mutindo n'emmere gye tulya. Ekyewuunyisa nti emmere ebise bisinga obungi nabadde n'omukyala ayogerera UNBS mukyala Kirabo Silvia nga ngamba bo bayina ebipimo kwe batambulira naga nti emmere mugirye nti mugirya nenaga bayina obuzibu nti bannayuganda tulina porous borders nga baloga nti nno bino bya Ebola abantu bayingira bayise ku border ne bayingira nga tebabafaako nti era ne bannayuganda n'abagwira abayingiza mu emmere etatuuse na mutindo abantu ne bagirya abantu bali mu kufa kitwatuuseeko ekyo kakati omutindo gwo gukuumiddwa gutya yomwe gimuli eyo kiri kitya banne nzijukira waliwo oba yali video oba nali na muntu nga nnyumiza ekiboozibozi ku baana be lunaku lumu balina ebintu bye baagula mu supermarket yemu naye ne bafune I don't know if it was a video maybe sikyogera kubanga nyinza okubanga sikijjeeyo context naye omutindo tetulina gutunulira ku bintu byokka ebiyingira mu ggwanga n'ebiri ewaffe ebikolebwa wano kankubuuze gy'obeera eyo balima nakati gyembeera
abamu balima nakati ne bugga ne doodo yes bwe bamusa ku mmotoka abeera mu tray nga bw'olaba amagi abeera mu openi batuula kuli yali minisita ni Ameria yaga nti bamwonoonera bamwisiza omukka omukyamu okuva mu byalo paka mu kibuga batuula kuli ewaffe ku kyalo gy'embeera Kabubbu gwe mulimu gwaffe kolaki nakati kutuula ku nakati wakulima nakati omulimu gwaffe era tulina abalimi ab'amaanyi nga mwami male nkutumidde ow'e Kabubbu balima nakati era nakati aliisa Kampala aliisa Kireka ava waffe Kabubbu n'omulala aviireyo Damulonge side kubanga at least ife Mukama yatuwa tulina amazzi naye otunuulira abaana abateeka basitula abagiyita ŋŋanda ne bagituuza ku pickup oba ku tukutuku ne badda kuli waggulu kati agenda otuuka nga bamutuddetuddeko aseetedde ow'okungulungu afudde ow'omunda nga ye mulamu omu yeefumba n'okwefumba tunuulira omuceere ogutambulira ku fuso kasolo yatambulira ku fuso tutambulira kuli so we should not we should not look at mutindo in terms of the ingredients naye ne physical form wawulira ku kiboozi wano ekyomusajja yatundanga ekinyeebwa nga kiriko ne kasupu kungulu naga bannanga ekikoze akatto akali nakyo naye ng'abaana baba bagenda okukuba ebinyeebwa mu kisenyi emmese ezaasuze mu binyeebwa obuuma batabulira muli ne tulya emmese amazima gennyini obutwa kibi nnyo n'ekyo bwakweyangame nti nno abantu mujja kufa nnyo mutayagala ebbubu ndi mu byenye ebyawano muve nnyo ku byebweru nera still ebyawano nabyo si bya mutindo bwetubanga naligaa ku value chain bwetubanga tunulidde value chain omutindo gutandikira ddala kuva mu nnimiro gwe mulanga gw'Obwakabaka by the wa Buganda n'omwaka kwongerako mutindo guva mu nnimiro omukazi ono w'empambire waliwo bijanjalo na ngoma ng'ogaatuuka mu Lukaya awali lumundu oyo akusikiriza n'okulya nga mubisi gobooza n'atukula nabyewanga eyo value addition kati omuntu agenze n'aleeta eruwero naba temumwoza temumwoza abeyaddugala abantu baffe bwe batyo mujje mutukoppe naye kati ogwo nagwo mutindo n'omuntu aleese nakati n'amubikkako akaveera oba akadeeya kungulu n'omusa ku mmotoka abavubuka wano kale bwaba nga batudde batuule kadeeya nga tebatudde ku nakati ogwo nagwo mutindo abantu baffe bano abakuba ebinyeebwa abakuba kasooli ebinyeebwa ebisinga bibeera bikyali bibisi nga birimu n'olugundi nti agenda okubikuba bw'abiteeka mu kidrum ekyo ekya bbulu process bwe wali bitandikidde okukola akavu molds mu Luganda kyeki ebanga empumbu etandikirawo kubanga byali tebikaze tulina omulimu munene okusomesa abantu baffe nti omutindo kuba baade boganye ku kibayita bazita foodborne diseases zeyongedde ng'obulwadde bw'ofunye buvudde ku kyolidde not because oba kyali kibi naye nga wakiragajjalira awo bali obuzibu abantu bangi bitogako ebyo n'ogula bijuyisi n'obiwa omwana otegedde tosomerako awo nti basoma expired date kati nno kusomera omwana wange gyasomera abazadde bagamba Edmasa kati Edmasa koze omupya mutuyambe baali bajjawo bijuyisi nga babiweze ne katuyambe bikomewo nengaba n'abantu balya marriage Edmasa omukadde yali ategeera ebintu yagamba tetukyagala bijuyisi tetubyagala birwaza at least mugende mugula amata era nga tugula amata gano gana agajjesa sibakubira kalangu sina bwe mbayita mugula agajjesa agakilasi agawano that's bubu omwana omuwe ka packet agende nako n'amazzi nga bagaganyi nga bagala kintu eki mata abadde bagambye bannange fe mutuleka bagala bijuyisi ekyo kibi nnyo bagala keke bade ngenda kuwa example nti otunuulira n'okeera mu dduuka our community shops mama agambye mpaayo omugaati
omukazi oba omusajja abajjukira bamutusula maduuka gaffe emanju eri najja naggulawo tanabye mu ngalo yasuze etakula naye siba kitawulo kino ekiddugala kyebesiimuuza nakyerapinga najja nakwata akagaati n'akawa omwana tanabye. So personal hygiene ife bebawa ebyokulya nona abitunda fena tetufaayo omuntu n'ogenda ogula akatunda oba omunanansi omuntu bw'omusanze bw'akwata mu fridge n'akwata n'akaveera n'akuwa tanabye mu ngalo naye notafaayo nze golaba nze nina olugezigezi nze capati eyo njagala capati eyo erimu njagala Rolex naye bwentuuka ali nkugamba sebo capati yange kabeji ennyaanya n'obutungulu bikubire muli byokye nze saagala kulya bisimanye bisaladi byammwe kuba simanyi buyonjo bwabyo bisse ku sigiri byokye bw'obanga orollinga capati girolingire ku kyuma ogiyingize mu kaveera balina omuze agira bati ku kyuma n'agizza ku kimeeza kuno kwakola kimeeza alina ogugoye ogulinga gutawulo nasimuuzaako abamu gutawulo nagusimuuza ku kyuma ekyokya obuma ne bukwatira kuli era nze bw'okikola nga ngenze era mugamba iwaka amazzi nga ngalaba roll my chapati ku kyuma jingize mu kaveera ngende ebintu abimu bajja tuyita ati kati sente bw'ogano kyogeraho kati ojja kwejjanjabisa sente nyingi exactly anti kazibe kako kyagamba ebya layisi nti obidda katonda ka 5 typhoid mitwala 3 obako ekikyamu abantu baffe tulina okuleekaana bane batuyita abengezigezi naye ng'obulamu bwaffe omuntu olwala I don't know ffe tulina chance nti oyinza okuba olwala because our bodies are strong notagenda mu ddwaliro eriyo abantu abanafu nga n'ensi y'okuluma akeera mulwadde agenda mu ddwaliro asatu gagenze anti baluga nti nesuganya okugaggawala mu nsi zino ezikula twonoona nnyo ssente mu bujjanjabi even over something you would manage culturally or socially awaka obuyonjo it is a fundamental ebanjite na vachi mu Luganda kibanga kyoyina okukola nga tekirina ebanga kugamba kujjukiza kero naba amaaso niwa ndo buzi bwe tuyina batukubiza okunabenga ne sabuni kati fe abantu baffe bajama waliwo akafo nabadinga bakuchetula kati mutuka okutula nokkirireyo wansi abaje bayita bakawempe wano abantu actually eri wajama nosinga mukatange wandige wajama nti omuntu abali emmere abantu balina poti ez'abantu abakulu nagitulako wali namala nasawuka mwala ekiki kawempe wano jukira nakolerayo bino bya PDM katuyingireyo wansi okulaba abantu abafuna sente bafaana batya omuntu omukulu atula ku poti batula ku poti abakulu tebalina kabuyonjo naawe ate mu kisanyi bazimbayo kabuyonjo wamate walweza kalina tezikyakola nabizuka cyane nezijjula ngabala nti ozimba omwala ozimba ekisenge kyo notekamu pipe ezifulumya amazi time comes jukira okuba nti obubi buli very strong ne bukuba bwocha blockers n'amayinja ne bifulula kati abamu bakola ki magamba this is even worse so omuntu atula ku poti y'omukulu n'akanyunga mu kimumudumu gye bigenda gye babigenda be bamanyi ni alina abaana azaala katukomewo program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tukomewo munafu atuwizo kyali Impact FM radio Lwasa Mayinja program behind the news ekiri emabega amawulire ndiye Dr. Galiwango mu studios tuwa ku nsonga zino wiki eno enyini minister w'ebyensimbi Henry Musasizi yatumide budget yabadde mu parliament y'eggwanga Uganda n'ayanju ya parliament ekirowoozo oba kiteeso bonna kye bakkiriza nti eggwanga lya Uganda lyakwewola billions obuwumbi 703 okuva mu the UK Export Finance saako ne City Bank. Zino sente bagenda kuzimba oba kugula bazimbe kye bayita solar powered irrigation system projects bakuzimba bina 27 mu district 1027 okulaba nti abalimi abalunzi tugenda mu kyeya
tetumanyi kufukirira birime bagatuzimbira ebyo tugakwewola sente tuzimbe obumbi 7.3 tugakuzeewola obulimi batujjukidde sijja gamba nti neewaana nti bye twogera babiwuliriza naye osanga kubajjukira zino radio kubeerako abalina amagezi abatalina amagezi bebasindika ogenda okubenga biki ebibeera ku radio ne bazaayo olugambo olutagasa yes nabeerawo n'abatuula n'abaza n'agamba okay bano kyeboogedde kiyinza okukolebwa tulina abantu nga balinga basatu abawuliriza naye kati the last program oba it was immediately after nga maze okulonda wambuuza ku wongamba nti kyekigenda kujja nenkuwa ku scenario negaa nti nno ekyade kirina tutiisa wa mukama yatuwa amagezi era by the way I am one of the people aba discouraging omuntu nomala esawa namba osabira nkuba you're wasting time omusumba onagamba raba shakata sabe nkuba no you're wasting time you're wasting time enkuba etonyambudde bwayo batuteeka season nga bwe zitambula actually season zino zavadda tujafuna obudde season zino zavadda kubanga ne mu Bible nagamba nsoma nkitabu kya Enoka season zino zaaliwo kuvadda ebiro byalingawo era nga buli season eyina ennaku 9 so we had the 4 seasons those are 360 what days kati ebimu ku binsanyusizza nti bye twogera babiwulira actually nabadde ne ku Twitter nga ndaba whatever bajita kati X lumu nagamba nti Uganda walo ngenda kuwanvuyamuko nagamba nti Uganda n'otuula ku bus okuva ano ogenda ekanungu nomala almost 11 hours ekalamojjo otuuka after 14-15 hours twali twakava wano nga ndaba muzeeyi agenze mu kidepo bakoleyo ki runway kisaawe ekyennyonyi isobola kukwata ne Boeing ez'abantu ebisatu nengamba okay maybe they are starting to realize kubanga we may not have money as a country now we can have investors ne batekamu sente yes kanalabe ne Magogo agamba nti lwaki okay onale Magogo bawa mukyala amongo takyali kati speaker ng'agamba nti naye lwaki Uganda Airlines tepartneringa ne bather investors ne bakolawo ebisaawe ebiwerako n'ennyonyi tufuna local flights nga osobola ofuna flight okuva wano paka Karamoja ku mitwalo 3 ekyo kisobokera ddala gamba basambi b'omupiira kati nze mpagira vira egende Hoima ne bakubira omupiira ng'ekibakubiza omupiira abaana kukoowa baakooyedde mu kkubo so ng'okuva wano gende Hoima dakiika 4 ekinene nnyo ne basuwa busubi bweti nedda teziwera na kuwera kuba abo benagamba nti ndizanya okulambula entambula z'ennyonyi nti ennyonyi eva Ethiopia neetuuka waggulu wali mu kasonda ka Uganda Karamoja Moroto naye in less than 20 minutes eba etuuse Entebbe 20 minutes yes eba egudde Entebbe that distance of almost 400 kilometer naye gwe n'otuula ku kibaasi n'otuuka eri ng'okooye so mbwabanga Museveni yasazewo ayite ba investors bagende ekidepo but Karamoja has potential to develop all parts of the country have potential to develop tulina just kutaggulula bwongo kati ku kino ekyokwewola ssente waliwo ekitongole bakiyita DFID Department for International Development kya UK oba actually bakate yafuuka ne UK aid kubanda bagenda okulaba nga balina okopa US aid Canadian aid French aid ne Australian aid ne bagamba nti ebitundu ebinaakula birina okuba ne ebyobugagga 5 ze bayita community capitals bakita community capitals framework others call it sustainable livelihood framework naga nti balina okubeerawo kye bayita human capital abantu okubeera nga babugumiziddwako babadde skilled balina ebyetaagisa okukola bwongo wise thank you bwongo wise ekyokubiri ne boogera ku financial capital ensimbi ezikola tugiyita PDM y'olwaleero tugiyita PDM abantu balina okuba nga balina natural capital abantu balina ettaka weeriri balina amazzi kupangisa ekyetagisa kyonna nga weekiryawo basigwa kitonda ukisanzeewo abantu balina okuba
physical capital. Kati physical capital bye bintu ng'ebizimbe, enguudo, kati wano irrigation wejjirawo. Ekisembayo nebeera social capital. Abantu nga bo bakwatagana. Si Muganda kuvuma Munyarwanda. Bona kuba buli yetaga munne. Abantu balina groups cooperative. Kati ebisigadde tubirina. Tuyina social capital. Abantu balina bu cooperative, abantu balina busako bwabwe. Abantu balina ettaka, abantu balina amazzi. Infrastructure yebadde ebulayo. Ose bakoze enguudo tezinaakumaliriza. Ne kati enguudo ogenda ziriikiriza otya zetagamu kuki ku irrigation. Bwe tuba nga tufunye irrigation ezze egatte ku zino capitals eziriwo. Nze sirina buzibu. Obuzibu buli bumu. Contract ye bagenda jiwa mwana wa mulwanyi okugula irrigation kits ezo. Ojukira mbisa bya COVID. Waliwo mwana wa mulwanyi ge bawa sente ogenda ogula gas. Gas oyo bamuleta wa malwaliro. COVID yatiyamba nti naagenda. Bamuwa contract because mwana wa mulwanyi twala na fena banango ebigambo byokulwana bane byantama. Bakwebaza. Abajanjabira kati grade twala. Abajanjabira grade B kati. Abana babalwanyi. Nedda. So, bwetubanga twewoze sente kyesinaako buzibu. Zikole ekyo. Tusobola ofuna competent companies. Noganda oke tujjewo nti mwana wa afande gundi omwana wa kano gundi. Naye asobola. Sina bye twagala. Tulina muno companies z'amaanyi. Bakole competitive bidding. Anti ekingamba ibateka okuvuganya nenga ku transparent lwakubeera gana agabbi agali ku PPDA era gumugamba nti ngenda kuyisaawo naye ninako 20%. Bwe buzibu tulina ogenda nti those 720 billion ogenda okulanga bisatu byokka byebikoze ebina bigenze mu procurement and bribery. Mbadde ku lunaku lwadde lwakutaano munywanyi waffe atuwa amawulire bitundu bya Busoga Emma ku lwokutaano ku makyano program na Wanja namukubidde n'atuwa amawulire naga nti nno babadde bakwata chairman mukazi we abali kakiiko abasinga obungi nga badde bajja babasendeza PDM ku bantu biroga nti nakakadde oga nti nkwakadde ne sayininga 8 abiri gange utayo kakadde ne nkuwa 8 abiri gange ozagala nkujja ku list abamu 7 banaso bayola kati abeeyo mu Busoga region abawano simanyi Dr. Tusibula abatu tekiri wokka kiri wonna nagambe waffe Luweero Public Service Commission waliwo family yajekwata bwe balanga emirimu buli muntu yenna agenda n'abagaye wa family abe waffe bamanyi yenna buli omu agenda eyo kutunda mirimu actually Greater Luweero kubanga Nakasongola ne Nakaseke zibadde zicha depending nnyo ku Luweero for deployment. Yes. Kati agabbi family nga yekwata emirimu kati obuzibu simaina kumanya na mere yiti yangu wako tukwatireko mu bantu banoza mukama abakume mbere bulungi. Okay basali banyabo apaka onako mbere bulungi nagamba bulijjo teri ajja kulwaniya okujjako abasirikale bo abo mubiri zebiyita white blood cells nwe songa eyo muziriise bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.